tukwaniriza ku channel yaffe eyadda ya Is Still Hope we tukutusizaako ebigambo ebizimba oleta science mu Bible ogenda kubuusabuusa ebyamagero ebisinga ebizaamu essuubi tandika okubanga obulokozi bw'oba obulokole obukulukutiza ku Yesu. Ebyo n'ebirala bingi bye tukutuusaako wano ku There Is Still Hope, omukutu ogukuwa ekigambo eky'obuwanguzi. Kale lwalamusaako mwena wali ku mukutu ogwa There Is Still Hope, abali mu ggwanga Uganda nammwe abali emitala w'amayanja mubali kubanga ate mutugoberera naku z'omwezi 27 omwezi ogwokusatu 2026. Kama tukwebaza olw'amakya olwaleero twaniza omwoyo omutukuvu okutukulembera okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina. Kale nakola leero waliwo akatambi akafulumizibwa nga kaliko KTV Kingdom TV eya Pastor Kiganda. Tetumanyi bakali official by KTV oba nedda, naye kasaculating nga kaliko KTV nga mulimu ayogera oba alinga munnamawulire ndoza mwina mwakalaba ayogera update eri ku musango oguli simanyi Mutesa 1 kooti y'Emmengo ku nsonga z'ebisiyaga nga waliwo abawawaabirwa okubanga ndowooza baalebula omusumba bwe yabalya ebisiyaga. Njagala osooka olaba akatambi ako gw'ataakalaba then yakalaba sooka okeeyongeze waliwo kye twagala okubanga ate atwogerako wano. Dakiika ejja kubeera ng'emu kitundu sobola okubanga ate tukomawo. Kooti ya Mwangattu Emmengo etandise olwaliro okuliira obujulizi obw'omukugu wa poliisi Enoch Kanene okuva mu kitongole kya Forensic Service Naggulu obukwata ku butambi n'amaloboozi obuli ku ssimu ey'omu ku bavubuka abalumiriza omusumba Robert Kayanja owa Lubaga Miracle Center okubalya ebisiyaga. Mu alipoota y'omukugu ono ey'emyaka 17 eragiddwa obutereevu ku lutimbe mu kkooti, Kayanja yagabananga obutambi bw'ebisiyaga n'abavubuka abamulumiriza. Omukugu ono Kanene asoze kutegeeza kkooti ku ngeri gye yayingiramu mu musango guno ng'agamba nti obuvunaanyizibwa bwamukwasibwa akulira ekitongole eky'emisango egy'oku mutimbagano awamu n'okkulira ebya forensic, ng'era alipoota gy'awadde ategeezezza nti yava mu ebyo bye yajja ku ssimu ey'omu ku bavuna ng'era ategeezezza kkooti nti n'obubaka omuli obwa WhatsApp obwali bwasangulwa yasobola okubuzza. Alipoota eno mulimu ennamba z'essimu ezaawanyisiganyanga obubaka obw'ebikola ebya Sodoma ne Gomora okuli n'ey'omukugu gy'akakasa ng'eri mu mannya ag'omusumba Robert Kayanja. Alipoota eraze ng'essimu eyaweebwa omukugu okuggyako obujulizi yali ya Regan Ssentongo, ng'era obubaka bwa WhatsApp obwaliko bwali buwanyisiganyizibwa wakati waayo n'ennamba y'essimu endala eyawandiisibwa mu mannya ga Robert Kayanja, ng'era ennamba zino kiragiddwa baakubaganiranga amasimu ne boogereziganya, era nga bino byonna kiragiddwa nga byatandikanga ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'Ekkumi omwaka 2020. Wano n'amaloboozi agaakwatibwa ag'essimu ezaakubwa gazannyiddwa mu kkooti. Mu bubaka bwa WhatsApp, Ssentongo Regan aweereza obubaka ku ssimu eri mu mannya ga Robert Kayanja ng'amubuulira ku ebyo ebyamutuukako mu mwaka gwa 2017 Kayanja nti bwe yamuyita okwegatta ku ttiimu ye Kabalye okutendekebwa bimale bigendemu okumuvuga olupanka awamu ne banne. Alipoota eraze nti Ssentongo Regan yategeeza nga muganda we Mayanja bwe yattibwa oluvannyuma lw'okwogera amazima ku bibakolebwako, era wano Ssentongo ne banne abalala abaali basigadde nga bagezaako okusaba omusumba Robert Kayanja ssente ze yabasuubiza nti kyokka ate ono yatandika kubatiisatiisa nga bw'alina amagye era nti alina abanene mu State House, bw'atyo nti nga tewali gye bayinza kumuloopa. Alipoota eraze obubaka okuva ewa Ssentongo Regan nga bugamba nti alina obujulizi obw'omusumba ono obw'okubalya ebisiyaga. Omukugu era asomye obubaka bwe yajja ku ssimu nga bugamba Ssentongo okuwandiika abantu be yayita gangs abasobola okusaanyaawo abo aboogera amazima. Alipoota eraze obubaka nga bugamba nti abavubuka be Nagula bakyansumbuwa kubanga tebannaba kufuna balansi waabwe gwe wabasuubiza.
Obubaka obulala nga bwaweerezebwa ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2021 okuva eri Ssentongo Reagan nga bugenda wa Robert Kayanja bwali bugamba nti what next muzeeyi. Wano omusumba Robert Kayanja mu alipoota kiraga nga yaddamu ng'agamba nti balindemu bagenda kubasindikirayo ssente buli omu $300 nti kuba nti ku kkanisa tebakyakola olwa lockdown ate tebasobola kubakkiriza kujja ku kyaki. Alipoota egenze mu maaso n'eraga obubaka nga Ssentongo ne banne baatiisatiisa okuggula omusango ku musumba ono n'okuteekayo obutambi nga bakolako ebya Sodoma ku mitimbagano olw'okusussa okubeepena wakati mu butabawa nsimbi zaabwe ate nga yabakozesa. Wano kiraga ng'omusumba ono nga yaddamu bubaka ng'agamba nti bagenda kutegeka ku ssaawa 6 nti naye Katonda yajja okusalawo. Obubaka mu alipoota eno bulaze nga Ssentongo alemera ku musumba Robert Kayanja ng'abaana be yavuga olupanka bwe bali obubi ng'era beetaaga ssente era nga bugamba nti nabo beetaaga okubeerako obulungi nga ye omusumba. Obubaka obumu bubadde bugenda eri omusumba nga bumugamba engeri gye beevugamu olupanka. Obubaka buno bulagiddwa ku lutimbe lwa TV mu kkooti mu lujjudde wakati mu bantu ababadde abamu okutensaya era nga bazannye n'obutambi obwakwatibwa obutereevu ku ssimu y'omusumba Robert Kayanja nga bulaga omuntu nga yeesangula omusaayi ng'ali mu kaabuyonjo. Kkooti eyongezaayo okuwulira omusango guno okutuusa ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno omwaka guno. Kinajjukiranga mu musango guno omusumba Robert Kayanja yawaabira abavubuka 9 ng'abalanga okusaalimbira ku kkanisa ye saako n'okumuwaayiriza nti yali ebisiyaga awamu n'okuwa amawulire ag'obulimba ku poliisi wabula abavubuka wakati mu kufunvubira bazze balumiriza omusumba ono okubaddako n'abasulika ennenge ng'era olwaleero obumu ku bujulizi obwali ku ssimu y'omu ku bavunaanwa bwe bubadde butaputibwa n'okukakasibwa mu alipoota y'omukugu wa poliisi. Kinajjukirwanga mu musango guno nga gugenda mu maaso kamera ezikwata obutambi kw'ebyo bigenda mu maaso zaawerebwa. Kale ndowooza akatambi ako okoze eki okalabye. By the way katambudde nnyo nga kalaga nti waliwo omusirikale oba akola ku forensics munoonyereza okuyita mu saayansi eyaleese obujulizi mbu obukambwe bw'obuluma omusumba Kayanja era ne babuzannya ku ki ku zisikuliini ez'omu kkooti. Naye nze kyemanyi ku musango ogwo nti kkooti yagobamu bannamawulire munda, kamera yazigoba n'ebintu ebirala ebifaanaganako ki bwe bityo. Kakati oba KTV yagakutte etya nze simanyi na kumanya naye nga gwo omusango gye guli. Naye kati ono mu kifo ky'okufulumya ekituufu baakutte sukaali ne bongeramu gulukosi ne bongeramu buli ekiwoomerera kyonna ne bafulumya ki ne bafulumya eggulire. Era Musumba Kayanja agambye kati ekimala kimala abatwala abawalaawala agenda kuba nga abakuba mu mbuga z'amateeka. Yenna yabadde emabega ne Kingdom TV anti kati gaafulumidde okwo. Ndowooza gundi Bishop Kiganda yamanyi kati abakozi be bo bajja kwesootinga baleete eyabadde emabega w'eggulire eryo alugwemu. Ndowooza omukozi agenda okufulumya eggulire ne PD bonna baba bamaze okuba nga balikaanyaaho kuba teri kujjako nga yalikolera wuwe waka naye ate wuwe waka naaba nga alifulumiza mu linnya lya TV. Waliwo ebibuuzo biki? Waliwo ebibuuzo bingi nnyo ebyetaaga okuba nga ate bimanyibwa. Naye kankuwe Musumba Kayanja nga yabadde mukambwe nnyo yabadde tasalikako musale n'agamba tusirise ekimala kimala lino ejjoogo ate lisusse w'ojooga ensanafu tozituulamu butuuzi zijja kukuluma. Okitegeera kakati wano mbu baajooga ensanafu kale bakoze gwa zituulamu butuuzi kazibalume nabo bajja kuba nga bakikola ki bakitegeera. Sooka omuwulirize n'akomewo.
a faceless recording was released akatambi akataaliko feesi bwe kaasumululwa by a certain lady representing KTV, omukyalo omu akiikirira KTV Kingdom Television, eyitibwa Kingdom Television of Bishop Chiganda. eya Bishop Kiganda. Alleging that there were certain things that were spoken in the court. Ng'agamba mu katambi ako nti waliwo ebyayogerwa mu kooti. Well, we found out, and the court pronounced itself on Monday, that Twakizu- what happened on that recording never happened in the court. Kooti yakakasizza nti ebyayogerwa mu katambi ako mu kooti tebyaliyo era tebyayogerwa. There is a case that is going on, Waliwo omusango ogugenda mu maaso. and they have twisted the narrative Baakyusa eŋŋombo b'ebyogerwa that it is me in court. nti Musumba Kayanja yavunaanibwa mu kooti. The same Pastor Kayanja is arrested. Musumba Kayanja akwatiddwa. He killed somebody. I mean, we are used to that nonsense. Ebyo But twabimanyira. this was so evil. Ne kino kyabadde ate kibi nnyo So on Monday, ku bbalaza. they cross-examined the witness of the defense. Baawulira obujulizi We don't want to talk about these bw'ababeewuza. things, like, because I always don't allow to talk about these things. Saagala nnyo kwogera But ku this bintu. went beyond normalcy. Ne kino kyasusse ku mbeera ya bulijjo. Why will anybody Lwaki omuntu go and say things yandigenze n'ayogera the ebigambo magistrate has not said, omulamuzi the by'atayogedde, witness has not said, abajulizi bye batoogedde, and say this has come out of the court? naga bino byabadde mu kooti. And then all the bloggers, Babuloga bonna all the social talkers aboogera ku mikutu picked egy'enjawulo from that, and they begin to say whatever you've been watching, ne you've been batwala saying. ebyo ne babitambuza ne babiraalaasa. That never happened in the court. Ebyo ebyayogeddwa mu kooti tebyayogerwako. never Tebyayogerwa. I'm not in court. Siri mu kooti I'm nze. not charged with anything. Sirina musango gunvunaanibwa. It's the people who are charged, Bali be bavunaanibwa. and it's a state case. Ate musango ga ggwanga lye lyabawawaabira. It's Uganda versus them. Eggwanga lye lyabawawaabira lye libavunaana. But I don't understand Sikitegeera. why would someone change that Lwaki omuntu yandikikyusiza and ekyo totally lies to the whole world. n'alimba ensi yonna. So N'olw'ensonga we eyo are peaceful people. tuli bantu ba mirembe. So today I talked to my lawyers. Leero njogedde ne bannamateeka bange. We are going to take them on. Tugenda kubakolako ng'amateeka bwe galagira. You cannot lie Tosobola kulimba oba okuwaayiriza to the whole nation. eri eggwanga lyonna. For what reason? Kale omusumba Robert Kayanja Miracle Center Cathedral nga abuulira ekkanisa kiki kyazzaako olw'amawulire ago agamulebula agafulumiziddwa bwe bakoze okunoonyereza ne babuuza ebyabadde byali mu kooti. Kooti mbu yagamba omusango kirabika mbu gwaliyo naye bwe ebyafuluma tewali wadde we byekuusa ku byaliyo. Ono yakwata bibye manuscript ye n'afulumya eggulire eritunda nga keeki eritambudde eriresa abamu nga beewuniikiriza boogera obwama. Agamba ate kati omusumba bulijjo yeegaana, kumbe n'obutambi gye buli. Naye nze nagamba ekintu kimu ekiyinza okumalawo, kubanga bino ebintu bimaze emyaka almost 30 years tuli mu the same situations, bisirika ne bidda. Nze nagamba lwaki abalina obutambi obwo tebata butambi obwo, ekyo nakyo nekiggwa. Omuntu aba alina obutambi obwabute abute nakyo kiggwe. Abantu bajja kuba tebeetaaga na kooti babuulira oba kituufu oba si kituufu.
bajja kubanga abantu beerabiddeko public court. Naye maama buli omu agamba mbulina buli wano mu Uganda omuntu n'aba n'obutambi obwo n'ataata kizibu. Lino eggwanga olaba bitaliimu magezi. Omuntu n'aba n'obwo obutambi ayinza n'osaba omuntu biliyoni ne bagimuwa n'abuta. Naye tomanya bayinza okuba nabo, naye nze nagamba ekisobola okumalawo eggoye bino abantu kituufu si kituufu liriri kukola ki butambi obwo. Ali Musumba yagambye nze sinza avunaana kati omusango yagukwasa siteeti bwera kiri Uganda versus bali abaana ye talina na wabibeereramu wadde. Era olunaku lwe yagenda kuwa bujulizi mu kkooti ye talina gwavunaana, tabiirinamu mumusibako mato ga mbuzi kumumekesa ngo tabimanyi, tabiirinamu. Lwaki mumwesiba? Lwaki Omusumba temumuleka? Okitegeera? So bannaaye, naye kanisa njagala tubeere bagezigezi. Kati saa zino njagala bategeera bokka abawolokosa omwe musooke mubeere eyo. Kanisa njagala tubeere abantu abagezigezi. Njagala tumanye nti sitaani atubala kanemu kanabbiri mu kyemutamanyi. Ono sitaani muyaaye. Sitaani tayagalira ddala kulaba kanisa ng'eri awo erya peace. Ate ekyokubiri, sitaani bamuyita divide and rule. Sitaani tasobola baleka nga muli one person awo batagenda bakuba oba bajja tejja basobola. Kati buli ssaawa sitaani anoonya diversion ze. Tolaba nti mu nsi mulimu diversion mu politics. Leero laba abaana bagamba ayo diversion temugiteekako, temugiwa birowoozo, eyo diversion. Naye ne mu kanisa mulimu diversion. Ombadde temukimanyi. Nze natulaba ne ngamba naye singa abantu bano bategeera bige ebintu ebimu temubiwa na birowoozo. Ebintu ebimu biriwo kutuconfuse, just to cause confusion nga sitaani yali emabega waabyo. Nga byandibanga oluusi bituufu naye abikomyawo mu ngeri ebaleka mwena nga temukyalimu wadde kategeera. Ekisookera ddala tubadde awo, mubadde musaga ya lw'omushana. Okitegeera? Lw'omushana nga yaliko yavuga oyo naye na confusion nakola ki? N'agiteekaawo. Kati Pentagon Party 2 neeyingirawo. Eyo nayo kati ekikoze ki? Kakati ate kino mwenna mutabaamu magezi. Naye mutamanyi nti this is diversion. Sitaani tayagala kale sitaani tasobola kuwamu holiday wadde ey'eddakiika emu. Atuvuga supiidi. Kati abalina amaaso ag'omwoyo bokka bwe bagenda okutegeera nti kino tugende ku maviivi. Sitaani alina ky'avuga. Sitaani yasetinga omuntu we n'amuleeta n'akola by'akola, n'aleeta omuntu we omulala naye n'ajja ate ngenda nakolawo enti. Kati ne mubeera nga muli mu kizannyo kiri awo kibavuga, kibatwala eno kibatwala eno. Kati ne mulemererwa okubaako kye mukola ng'omubiri gwa Kristo. Kubanga lw'emisala bya luvannyuma ne tulema okudda ku ekyatuweebwa Matayo 28:18 ng'okkirira nti mugende mu nsi yonna mubuulire enjiri buli akkiriza. Tufuule abantu abayigirizwa. Kaakati n'abasumba debate kati ze balimu. Eri sitaani aba akola ki? Ebintu ebimu tulina otegeera. Sitaani mwennyini asobola okuba nga bintu bye naye ate n'abikomyawo mu ngeri ey'okuba nga ayagala badayivaatinga. Sonyiwa oba okitegeera. Ne mubeerawo kati ssaawa zino buli omu, buli social media ando. Yasooka n'abayiwamu kali akatambi ke bagambye mbuki tekaliyo mawulire mafu.
ako ne katrendinga ne kaleka buli omu ng'akola ki abumbuja n'abumbuja ayaka n'ayaka ayogera byayogera naye n'ayogera buli omu n'abanalisiisi ye ensi n'eyogera ekkanisa n'eyogera. Kati tubadde tukyali awo twebuuza kiki ekiddako bannaaye bituufu si bituufu ekitegeere kale ate musumba azze naye atuyiyeemu paati tu mbatwala mu kkooti kakati naye genafuuka national gundi topic kati buli omu agamba kandi tulemererwa okubaako kye tukola ng'ekkanisa tuddemu kudisikasinga ebyo ekisiru oba biyinza okubaamu eggumba naye kola kirowooza sitaani akire myaka na myaka kiri awo kitumalira obudde kituufu si kituufu we waste time in that. So kanisa Bayibuli egamba sitaani aleme twekulumbalizaako ng'abatamanyi nkwezi. Tuleme kutuulawo sitaani atusiruwaze. Ati nsoma kigaana naye agenda avaayo anti King Dom TV si gye bagenda okuba mu mbuga n'abakozi kufulumya mawulire mafu naye atandike. Nalabe Pastor Ssenyo nga yatandise dda. Kati okimanyi tuzeemu mu biri ebyaliwo geemu kanisa we tutaazuukuke. Ebyo ebibozi bya sitaani tubimulekere aleme tumalira budde. Tumulekere ebizannyo bye bigeemu bye byaseeti nga ye najja n'atusirwaza ne tutandika okuba nga tudisikasinga ebyo. Let us do what we are supposed to do. Tubuulire enjiri. Singa buli omu ali baati aba WhatsApp bali ku ebyo, aba Twitter bali ku ebyo, Instagram bali ku ebyo, Telegram bali ku ebyo, YouTube, TikTok n'abatalina abakebbi bamudomo nabo bali okwo. Kati singa buli omu adda ku kyalina okukola ne tudda mu kubuulira enjiri kubanga yagala anti kakati Jamiru ne naawe bigulaba bisiyaga biki bwe tusirika busirisi nedda tolina sirika kuba ekibi kyogerebwako n'ekituufu kikola ki kyogerebwako. Naye bino ebintu bya kutumalira budde amazima gamanyikiddwa naawe oli awo omanyi amazima oba bituufu oba si bituufu ti mu mazima amamuliwa mukimanyi. Kati lwaki tukkiriza ne tumala obudde ku kintu kye tumanyiiko amazima? Ate ab'ensi bwe bakwata ku topiki eno okugidisikasinga ate bo boonoona bwonoonyi bakwata omunyi ne bayiwa mu bbwa. Bwe olabeko nga akubanja awerekera akuwalana kaba kaweddemu. Kati ensi yo weekwata ku topiki eno mula Katonda wange bayinza okukuba ebituli mu mubiri gwa Kristo, bayinza okwonoona ekkanisa yonna ne bakulaga nti ekkanisa yonna mbi, abasumba bonna baffere, abasumba bonna babesiyaga, nga it's not true. Kati sitaani nti n'abali eri ne babaggalira enzigi. Okimanyi nti abaagala olokoka ekkanisa yennyini ebaggalira ebweru n'ensi nayo esobola okukola ekyo ekimu n'ebaggalira ne balemwa kujja mu Kristo. Kati gwa omulokole engeri gy'obirabamu ne analysis empa gy'ogiwaamu tefaanagana na wansi ate abansi be basinze n'obitambuza si kkanisa. Kakati abo bokka ab'omwoyo bama mumanyi ekyokukola ti mu mazima wamma gye muli. Amazima ngamanyi oba gwe togamanyi naawe amazima okola ki? Naye kati nakowa diversion ez'ekisiru nze nakowa sitaani okumalira obudde kati. Kuba tubeere mu bintu byebyo simanyi mawulire mafu simanyi matuufu simanyi
That's wastage of time. Tubuulire enjiri. Tubuulire enjiri. Ebitakola makulu tetubiwa makulu. Okitegedde? So oyo Omusumba Robert Kayanja, Miracle Center Cathedral, nga agenda kuwalaawala abantu ab'enjawulo abakube mu kkooti babitebye. Kiki ekibafulumisiza amawulire aga kalebule? Lwaki batuula ku Nassaload ne bafulumya mbu amawulire aga kalebule? Ddayi, waliwo ebintu ebimu bw'otuuka n'oseka busesi n'ogamba Yesu komawo otwale ensi. Kakati we tutuuse wano tesimanya era mwe abatalina maaso ga mwoyo bagenda bavuga supiidi. Bino ebiro bye tulimu, obanga tolina amaaso ga mwoyo agalaba, bagenda okuyingiza ebisaalu, bagenda kuyingiza ebibira, bagenda okuyingiza emyala, bagenda okutomeza. Kati tolina amaaso ga mwoyo tolaba. Gwe buli ekijja olowooza kituufu, buli ekijja olowooza si kituufu. Naye kati abo bokka abalina amaaso ag'omwoyo, abalina spiritual discernment, bamanyi amaze basiise n'okusirika. Bamanyi baga Sitaani naye yeekaza. Ekitegedde? Bamanyi amazima. Kakati mwe munaabeera awo ne saba Mukama akuggula amaaso agaki? Okutegeera kumulisibwe, amaaso g'ag'omwoyo gaggulwe. Ebintu ebimu ojja kugendanga ku maviivi, ebintu ebimu ojja kuba ng'obitegeera nga some things should not waste your time. Have you understood that English? Nkyalinamu akatonotono adde ngenda kuddayo nsome. Oluzungu lwafuumuuka. Ebintu tebikumalira budde. Kati alina atamanyi mazima kulyawo nga naawe oliko ekikyamu ku mutwe ekiri spiritual, sigamba ekiri medical. Kuba waliyo abantu medical nga balyokere nga spiritual baliko ekikyamu. Kulyawo nga naawe spiritual weetaaga kukola ki? Kukola deliverance. Naye akazaalibwa asobola otegeera ki? Tegeera amazima. So bibyo ebigenda mu maaso mu mubiri gwa Kristo. Butambi obwo nga w'obulabye akasoose akabadde akeggulire nga lyafulumira ku ki? Ku mukutu gwa KTV, kubanga lwaki tugamba nti KTV kuliko logo yaabwe. Bajja kuvaayo batubuulire official, bayinza okugamba nti ery'eggulire matugambuzi kutumekesa ngo tetulitegeeranga nako. Era tujja kuba nga tukola ki? Tutegeera. N'aba forensic bajja tubuulira ekituufu eddoboozi eryo oba AI. Ne bana AI kyataakole ekkanisa. AI ye sitaani nnamba emu kati w'ekkanisa. Kubanga AI omuntu asobola okukolamu eggulire ng'ofubutuka mu loogi n'okulaga ng'amazima ye ggwe tolina, naye nga si bituufu. AI ekwogeza n'ebitaliiyo. Paka ng'abakugu bamaze okugamba nti ono AI, gwe n'okanya kwegaana. Public eyina amaaso ag'omubiri ag'omu ngalo, bo baba bamaze dda okukakasa. Kaakati bino ebiro bye tulimu bizibu nnyo. Biro bisembayo nga byetaaga bali abalokole oba omulokole yeewaddeyo ennyo. Omulokole anoonyeza Katonda. Omulokole asiiba ku maviivi. Omulokole aguddwako amaaso ag'omwoyo n'entegeera. Ng'olaba ekintu n'okyanaalayizinga in the spiritual way. Oba lwaki ffe ate ffe kanisa tubama? Ate era mu Bwakabaka obw'ekizikiza ffe twali nga tukyaliyo, ebintu byabwe sitaani akolera ku evidence. Era ne waba alina wakusindika kulumba, asobola kuŋŋanya evidence yonna n'akugamba kati olaba w'oyita wano bakuba, w'oyita wali bakusekudde. Gano ge maanyi gaabwe, buli bwe bunafu bwabwe.
kino kye basobola okukola kiri tebakisobola, kino bakyagala nnyo n'ogera ng'oli full pack. Naye kakati ffe ekkanisa Mukama Katonda wange tulinga mayanzi. Manye enseenene zipaalira buli gye zaagalira. So sitaani aleme kutwekulumbalizaako bakoliiso kisooka ng'abatamanyi ki? Abatamanyi nkweze. Tuddemu amagezi tukole bye tuteekeddwa okukola. Diversion tuzeesonyiweza sitaani. Sitaani yayagala tukipingira buli ssaawa nga waliwo breaking news. Ate ng'eri global. Tulemererwa okukola kye tukola ki? Kye tuteekeddwa okukola. Kale ndowooza nnyinza okutasukkakaawo bannaaye alina ku light tuwe. Bannaaye twetaaga ebyuma. Twetaaga byuma bya studio. Emirimu twazizeemu okukola tukkiriza Mukama buli kimu kijja kubeera bulungi. Naye twetaaga ebyuma bya studio. Gwasobola otugulirayo okwo. Twetaaga amataala, lights. Ndowooza vidiyo giraba. Stefanagana nga ziri ze twalina. So Mukama abakuwadde omukisa. Lwaki naffe totuwaayo omukisa? Gwe ne woba obirina tuyinza okubanguza ate ssente gwe n'oba obirina bannaaye. Tuwe lights gwe by'omanyi ebikola mu videography. Sobola okuba ng'okola ki? Oyita ku namba zaffe eziri official z'omanyi kweziri ate n'okola ki? N'otuwa ku byuma ebyo. Kale kkiriza Kristo. Kuba oba nga tolina Yesu bagenda okuvuga supiidi, bagenda okulimba, bagenda okufeera, bagenda kukola ki? Togenda kuba na maaso ga mwoyo. Bisitole byonna bigenda kujja bikuvuge. Ebidde eno ddeene, ebidde eryo ddeeri. Naye oba ng'olina Kristo kitegeeza olina amaaso ag'omunda ag'omwoyo agalabira ewala ebintu. Nomanya nti ono Sitaani yennyini awedde emirimu yabituzanyira ku mutwe. Gamba Yesu ennaku olwaleero nkukkiriza kuba obulamu bwange beera omulokozi era Mukama waabwo. Saasira obutali butuukirivu bwange. Nongoose anze n'omusaayi gwo olw'okuba nga ngasa kamuggula amaaso gange n'okutegeera kwange okw'omwoyo nneme kuba nga ntwalibwa na buli njigiriza na buli kifuluma okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina ddala. Kale gomaze okuba nga ate weefunira Kristo. Ngenda kuba nga ate neetololamuuko katono eddakiika zijja kubeera nga 2-3. Komawo tugenda kuba nga ate tweyongerayo. Shalom. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.